Buterevu tukwaniriza ku Salt TV program amunyo ku macha enchalero enakuso mwezi mukaga mwezi gwa January mwaka mupya ate no mwezi mupya kukubaganya birowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ensonga endala zonna nkwaniriza nkukulisayo mu weekend amanya gange ze Prince Apollo mu program tubeera tunulira ebyo ebiriwo mu kiseera kino kyennyini era njagala okutwala okwebaza abalabi baffe mwena gye musinziira abasindika obubaka obuteesa ku miramwa gye tubeera tuleese nammwe mwena abatusinka n'ebyo ne mutwebaza emirimu mwebale kulaba mwebale goberera abali ku mikutu YouTube abali ku Twitter abayita ku mikutu ejjenjawulo mwena tubaniriza tugenda maaso n'okutunulira ebiriwo mu kiseera kino kyennyini obolyawo n'okuba tooki mu bijja mu biseera eby'omu maaso awo omwaka 2025 tukimanyidde ddala nti mwaka gwa byabufuzi omwaka guno bw'oba ogugerageranya n'ekisanja ekiwedde ky'emyaka 5 ye 2020 yali mu bingi nga tweteekerateekera akalulu ka 2021 actually activities ezisinga mu byobufuzi ebyakalulu byonna byakutambulira mu mwaka guno ogwa 2025 twongera okukubirisigira ekifaananyi ekisawo ky'ebyobufuzi butya bwe kiyimiridde okusingira ddala nga tweteekerateekera 2026 abakulu bamaze dde okutuula mu studios tubeere nga tutandikira wano wennyini tukutemetemere okusinziira ku biriwo ate oba oliawo bituyambe n'okusiiga ekifaananyi ekyebyo ebijja mu biseera oba mu myezi egiddako awo Davis Kimuli muna NRM kyemumanyiiko nti researcher munoonyereza ajja kuba atuwa analysis yalaba atya ensonga zino nga ze tulaba mu kiseera kino kyennyini nga ebisinde ebyenjawulo bimeruka ebibiina ebyobufuzi ebikadde nabyo weebiri retired Kano Kizza Besigye ali mu nkomyo olunaku olw'enkya lwasuubira okukomawo mu kooti maasho ate tulaba ne obubinja ekyo kyekyaneeralikiriza nno obubinja obutandise okutondebwawo obumu bukulemberwa abayimbi ate bayina akakwate ku bisinde by'ebyobufuzi kyeralikiriza oba oliawo Davis Kimulibuuza abalaba Salt TV tandike program abatuwuliriza n'abatulaba ku mireereeto egy'enjawulo abo abawangaalira ku zi.com n'abatugoberera abatulaba wano mu ggwanga n'emitala w'amayanja mwasuze mutya nno musibye mutya nno mwebale kubeerayo mwebale kwekuuma nga muli balamu abafunye ebirungi mbayozaayoza ebidaala gye bidaalimbidde bitalo ddala twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwa ekiwumula eky'emirembe abasonyiwa ebyabasobako oba oliawo abatuuse mu kwesiima nammwe abafunye ebirungi mbayozaayoza ndi musanyufu oba oliawo okubeegattako mu bugazi buno obw'okuwewa okugattako n'okutoolako mu kunoonyeza ddala ezo engolokofu ez'obumanyi bingi ebyogerwa naddala ku mireereeto gino naye ffe olumu abateekako gaalubindi ezitunula ewala mu za analysis ez'enjawulo bw'obeera wakubiteeka ku bipimo eby'obumanyi bingi ebyogerwa naye nga tebijjudde mu bumanyi amaloboozi mangi bw'obeera wakugageraageranya mu kwetegereza ebigenda mu maaso oba oliawo mu kugezaako okukuba tooki okwetegereza ebyenkya mu ze tuyita za estimation olumu weeraliikirira n'olwekyo abantu bangi mu bugazi buno obw'obumanyi oba oliawo zi commentaries nyingi ba commentators bangi naye mu bugazi buli obw'obumanyi bwe tuyita obwa analysis emireereeto gino ebiseera ebisinga ngigoberera ekipimo ekyo ne kimbula nkuyise researcher Kimuli Davis naye gwe gwani nze Davis Kimuli ndi munoonyereza ndi munoonyereza abaddewo ebbanga lyonna mu NRM okolanga okuviira ddala nga nkyali ku university olutabaalo olwo lwonna nga nvudde ku university obuweereza obw'enjawulo bwenzize nkola obulabika n'obutalabika mu kuzimba kino kye mwenyumererezaamu mu kukiwa enzitaanya
mu kukiwa emisingi mwenale mu ndi munoonyereza era nga mu bugazi oba oliawo obw'okutambuza mu bigere byange ebyenjawulo mu ntabaala ez'enjawulo eyo yennyumba gye nakkiriza oba oliawo bakama bange Senior Comrade Museveni gye yakkiriza mukwatireko mu kuweereza ensi eno. Kale tweyaza nnyo tweyanzeege Kimuli Davis researcher mu NRM yalina ffencha leero ntwala omukisa guno era okwanjula omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC Kikonyogo John ndugu happy new year. Buza balaba salt balamusizza basebo ne banya abatulaba amanya Kikonyogo John sikyusaako nsanyusa okusanga muto wange ono mukulu Kimuli etwaliko ono olumu yali atuddewo nga ntudde wano naye tubadde n'ebbanga ddene ali ku sayidi eri sayidi eno egutali musango. Of course Uganda bwelina okubeera mbeera sayidi emu wona twali kinyuma naye singa twalina mu banja abafaananga ye osanga eggwanga lyaffe lyaliteredde. Yes kubanga eggwanga lyetaagamu abantu abalowooza okusinga bino ebyokukyamuukiriza. You give him credit? Yes, I do. Wow. Genuinely, we may disagree on some things, then we agree to disagree. Nenga sigamanti watu wana kwogera nagatu talina byayogera. Bantu batono nnyo mu Uganda kati ate Uganda efudde ekinuma kyova tasina okwogerako aboyogerako banabe abebisinda and what have you. Tina abantu abakulu abategeera kati abantu abatekinza over space. Eggwanga balitwala gye baagala ngere nibonona buli kimu just funani twakana okugoberera waliwo TV mu yajjekana yagala okunkola ku interview ku baana abo nimbaga ne muze oto ebibinja byabayaye ndi mugaba muze okuvuga emmotoka okujja wano ngoze kumbuza particular person mutu alina okulaba tutereeze eggwanga waggulu naye ngoze kumbuli agundi yakubye gundi ekikonde kati kitandise okutuuza ku level mukulu Kimuli ye omuntu asinga okubanga avuma ayisa munna amaaso ndi kati alina space okusinga omuntu alibadde alowooza ekintu ekitwala eggwanga mu maaso. Short term awangula, long term fena tufiirwa. Omutaane gwe tulina abakulu abaasoma ffe tetwasoma abaasoma balese nnyo space n'etwalibwa abantu abatalina kye bafiirwa. Kakati space eyo ogireka ne bagitwala tubajja gikosa vakimuyo gye tulese ffe naye tukabya amaziga. Kale wetutandikidde program omunyo ku makya gange nze Principal Kimuli Davis Kikonyogo John be bali naffe mu studios nawe osobola otwegatako mu kubaganya ebirowoozo osindika obaka ku noti 7 noti emu mukaga noti 9 noti mukaga tutunuulidde omwaka 2025 tusuubire eki mu byobufuzi tubadde tunuzaamu mu bigenda maaso ku bisinde ebyenjawulo ebitondebwawo ebimu bipya ebirala ate birabikanga ebitali bipya actually Amambabazi alinga yeyubudde kale n'otuwulira Kimuli wali kumpi ne John Patrick Amambabazi n'obubinja obw'abayayi oba kigambo kibi nkozesa ekigambo kibi owabamuku bw'abantu batandika okwekuba ebikonde sukali naye nga Kimuli Davis tuwa analysis yo mu dakiika nga 7 zenkuwadde olaba ki mu nteekateeka eno eriwo mu kiseera kino kyennyini nga tunuulidde 2026. Obuzibu si bulaba wano oba oliawo kino kiddayo eri abakesi ab'ensi eno okwongera okutaako gaalubindi ezitali za bulijjo ezitali odenale okutemaatema ebyobufuzi mu kubitegeera ne mu kulwana okutangira. Nzize mbategeeza ebbanga lyonna nti bwe mbeera wakwetegereza zi threat mu bugazi buli ng'omunoonyereza oba oliawo mu kugezaako okwetegereza okusoomooza kwe twolekedde oba kwe tuli mu kiseera kino si za wano teziri domestic zino eza wano ziri manageable. Bwe mbeera wakwetegereza construction naddala ey'ebyobufuzi bino naddala mu bikonokono n'engeri gye bagezezzaako okubineutralizinga zi threats ziri international. Ku makya ga leero nkedde nga ngezaako okugoberera tweets ez'abahandola sijagamba eza General Muhoozi ez'abahandola aba General Muhoozi ng'agezaako okututegeeza enzimba construction eya Bobi Wine newankubadde mu ngeri emu oba endala agamba nti gavumenti ye yamuzimba
Bobi Wine bwembeera wakwetegereza mu bugazi buli obaoliawo wenyinza obutakkaanyaamu nabo. Bobi Wine construction ey'aba lobbyists bwembeera wakwetegereza batakiiza ab'enjawulo mu bugazi obwo obwazi foreign missions obaoliawo mu zi curtain cover ez'obukesi obwa SIS ne SIA. Bino tewali wajja kubibabuulira. You invited me to inform. Bobi Wine yazimbibwa CIA ya America. Bobi Wine creation ngutegeezeza y'aba lobbyists mu biseera ebyo baathirieks ab'enjawulo mu bugazi buno obwazi non-government organization nga bawanirirwa obaoliawo mu kugezaako okubawa cover SIS ne SIA mu bugazi buli obw'ebikonokono byabwe ebya State Department ne National Security Council. Yazimbibwa abazungu. Newankubadde nti mu nduka mu initial stages obaoliawo ez'olutabaalo olwo lwayingiramu mu kugezaako okunoonya obukulembeze munda mu lwo. Abantu ab'enjawulo Bobi Wine be yalowooza nti asobola okukola nabo obaoliawo abaafuna akatengo ekintu ne bajja obaoliawo ne bakitondayo. Mu infiltrations kati awo ez'abajenos ab'enjawulo bajeno Muhoozi n'abalala mu bukesi okugezaako okuyambako okuki-owninga okugezaako okuyambako okukiwa enzitaanya mwezirukanya ya bajeno bamaliriza nga bakibuukidde naye nga mu ntandikwa yakyo gwe mu kukizimba kyali ky'abazungu bwembeera wakwetegereza ze NGOs ez'enjawulo in fact nga nemu baagiggala nenetegereza batakiizi ab'enjawulo mu bugazi obwo athletes ezengaze mu kukizimba zi meetings ezatuula wano n'ezatuula ebweru w'eggwanga mu kugezaako okunoonya gwe baasuubira nti mu kiseera ekyo yali credible mu kuddamu obaoliawo mu kugezaako okupushinga swing eno gye baasuubira nti nnene ey'abavubuka nga bo mu kulaba kwabwe mu analysis ez'enjawulo baali balowooza obaoliawo nga batuuse ku kukkaanya nti Dr. Besigye yali takyali formidable obaoliawo mu kukapchalinga okwapiiringa ku population eno gye baasuubira nti ye yali ey'abavubuka nga ye yali erina okukozesebwa mu bibalobalo byabwe eby'enjawulo okusinika gavumenti ku kisenge mu bo kye baasuubira nti kiyinza okuvaamu gye bayita head on collision revolt kubanga baali bagezezzaako mu bibalobalo bye baasuubira nti byali fomo. By the way ebibiina bino kebeere Forum for Democratic Change ndugu Kikonyogo ayinza obutakkaanya nange obaoliawo ku kamera naye nga bwe tugenda off camera bw'obeera wakwetegereza meetings ez'enjawulo obaoliawo mu kubavujjirira mu kuzimba kazibeere mu zi structures zaabwe ne weetegereza olumu obuyambi bwe baafunanga mu zi covenances ezazi NGOs ez'enjawulo obaoliawo ne mu bugazi obwo mu bikonokono ebyali birina emirandira mu bugazi buli obw'obukese ekiseera kyatuuka nga batandise obaoliawo okubajjamu obwesige nga the alternative mu zi analysis zaabwe nga basuubira nti Bobi Wine yali formidable okubayambako okuzimba ekyo. N'olwekyo bwembeera wakwetegereza threats zino si za wano bano abawano bali manageable. Nzize nkutegeeza ebbanga lyonna nti Senior Comrade Museveni tagendererangako kuzimba. In fact wano ab'NRM ebiseera ebisinga we bakolera ensobi bangi benfuna omukisa okusinkana nga mbalaba bali very frustrated n'ebigenda mu maaso. Senior Comrade Museveni teyagenderera mu bugazi obw'okuzimba ebyobufuzi ebiri institutionalized. Kyova BNRM bw'egisemberera osobola okulowooza nti ogikwatako naye nga togikwatako. Bw'egisemberera okugiwunyiriza osobola okulowooza nti ogiwunyiriza naye nga toyina. President Museveni refused takkiririza mu institution eziri formalized. Singa ekyo kye yatandikirako bwe yali azimba mu constructing obuyinza mu bugazi buli obw'NRM n'obwa state teyandiwangadde mu buyinza kati emyaka gitukunukirizaana ng'ali mu buyinza. Gorilla yes akola ngeri ya gorilla yes kakati mu mbeera eyo bannabyabufuzi bangi naddala bano abalowooza mu bugazi buno obwa Political Parties and Organizations Act kababeera ab'NRM abalowooza mu bugazi obwa policies administrative organizations religious n'ebirala nti baali bazze mu kisaawe obaoliawo okutambuza zino zi police na administrative ne bano okutambuza ebibiina byabwe hands on bangi bamaliriza obaoliawo nze bwembeera wakusemberera omuzannyo nga bali disappointed. N'olwekyo mu mbeera eno ey'okuba nti obuyinza tebuli structured ku institutions bano bannaffe okwetaaya kwabwe kutono kubanga bali grossly infiltrated
tebalina kyamaanyi kebere mu Forum for Democratic Change kebere is PPF kebere mu NUP kyebasobola kukola ng'orede tekyatambudde miles 10 oba oliawo n'okukiwa mu kukigayidinga strategy mu ngeri ki ekirina okuzembebwa ekyo threats teziri wano omwaka guno nze bwembeera wakugutunuulira oba oliawo mu kunonooza luli electoral commission yavaayo ne roadmap eraga nga 2 tutandika is update is a voter yes nga 2 January tukomenga 10 February n'obugazi obwo bwonna mu kutulungamya nominations n'ebirala n'obugazi buno obw'ebibiina by'obufuzi okutulungamya mu zi primaries n'ebirala emitendera egyo gyonna eginaatutuusa ku bakandidate bale betunawaayo mu bugazi obw'okuhanding over ku electoral commission bino byonna eno process mu bugazi nze bwembeera wakugyetegereza ng'omunoonyereza egenda kubeera business as usual togisuubira munnyo bulabe bwonna bugenda kugibaamu kubanga mu byobufuzi ebya wano domestically national resistance movement mu bugazi buli obwa state eri hands on mu kugezaako okumanaginga bano mu zi neutralizations ez'enjawulo nga bwegezaako okuzannya mu kwetegereza zi threats oba oliawo eziri foreign Chimuli Davis choita business as usual chechi Chimpita business as usual wande kifananye kya 2 2 yali simwangu okusingirira ku opposition actually betulaba kati ababadde mu komere myaka ena abakwati bona bakwatibwa abasinga mu 2 we yali kanayo cyani we byobufuze bya 2 chengezezaako kunyonyola kati business as usual tusubire ki mwaka guno bwembera wakutema bino ebyobufuzi ebya geopolitics n'ebikonokono ebyo ebiri covert mwolumu bye mutalaba ate n'abatono nnyo oba oliawo abajja okufuna obuvumo okujja ebintu bino okubyogerako okubinyumyamu n'abantu nti bwembeera wakwetegereza ebyobufuzi naddala Bobi Wine oba oliawo obunkenke obwaliwo mu kiseera ekyo naddala nga yakawandisibwa oba oliawo mu lutabaalo olw'okunoonya akalulu obunkenke obwo obwaviiramu n'abantu okufa nti mu bibalobalo biri ebyenjawulo oba oliawo mu zi penetrations ez'okugezaako okuzimba nga bwolaba ekibalo bwe baali bagezezaako okukikola Kenya mu bajenzizi n'abalala emyaka egyo mu kugezaako okugisinika ku kisenge okulwana ne zapparatus eza state nti waliwo ebintu ebimu gavumenti mu bugazi obw'obukesi bye batadetectinga mu bwangu oba oliawo ne bibatomera butomeze nga waliwo ze lapses mu intelligence waliwo ze lapses mu analysis oba oliawo mu kutangira wenjogerera kati lwaki nkugamba nti tewaliwo kyamaanyi ky'osuubira kigenda kubaawo egenda kubeera business as usual nti bali hands on oba oliawo mu mateeka bali hands on mu zi command and controls eza deployments n'ebirala bali hands on mu zino zi infiltrations ez'enjawulo olumu ne mu bibinja bino bo bye basuubira mu bugazi obw'ebibalo bino nti oba oliawo ebimu biyinza n'okweyambisibwa oba oliawo mu kuzannya emizannyo egy'enjawulo gwe mu bugazi singa wabeerawo embeera yonna ebyetaagisa newankubadde mu bugazi obw'enkya nga basobola oba oliawo okuvaayo ku kamera okubyegaana kale Soul TV program amunyo kumacha Chimuli Davis agamba nti omwaka guno 2025 ejja kuba business as usual nga twetekera 2026 Kikonyogo John simanyi otunula oba olaba ki mu nteekateeka eno Davis agamba nti tewali kyamaanyi nnyo kigenda kukyuka actually yalinga agamba nti nebyetwalabako luli arrests bichi violence yalabikirako nga bakwata abawagizi ba NUP ekalangala mujukira bulungi enteekateeka zonna eruka bekuba amasasi ne tear gas agamba nti si byakubeerawo kuba ku mulundi guno gavumenti etunula nti era balulimi bayinza okwaba abakubasumagiza baali tebategedde bulungi naye kati beeteeseteese bwe kyawala kukkiriziganya naye kubanga emyaka nga 10 emabega abantu abaali beetamiddwa embeera percentage wise baali batono nnyo okusinga baliwo olwaleero abantu basinga yes ate omuntu kasaatuka ku mbeera ng'alaba takyalina kyafiirwa yeyongera okubeera dangerous ate abasinga obungi advantage gye balina
aba babulijjo bonna boolaba ine biri sophisticated muganda ebyayogera tebabimanyi so they can risk anything tebabitegeera kati omujasi yena yina bwalaba emmundu wali ategeera ddenje emmundu gyesobola okukola era yagitya okusinga ono atagirabangako yite bimukwata kwakira riskinga erimulya nerimulya oyitamulya nakola ki nagenda maaso naye kati eri soja ali trained oli ayinza kokinga mundu namugamba nti sitama wansi natasikama ali trained naye ate abasivilian abasinga obulungi kale katuli 10 banakubako basatu nze nengenda okitegeera kati danja gyetuyinza okufuna mu ggwanga lino tagenderera omanyi mu nsi obeera ng'olina hope naye oba tolina mmere wakiro ganja kulya enkya naye kasatu ogenda mu that sense of hopelessness wetutuusaawo kikonyogo nti abantu abatakyalina suubi bayeyongedde bangi bagamba nti katulina emyaka 5 guntujjamu kubanga lwagwe naye kati buli omwana weddemu amaanyi n'abagenda okwesimbawo bonna bonna kakati buli omwana alyanga ali mu kasino ezaala either you make it or you are finished. There's no half gundi wakati nolwe twagenda nogaye baba bampangudde nga nzira yeeka kuno ebakuwangula odda bubi nnyo emabega nti ensi eddako kumpiranaako wabutuufu oveewo kakati eddenja gye tuli mukulu kimuli President Museveni gyalina okutunuulya very very dangerous situation potentially abantu bonna kasawa tubatandika okukipira kwa tebatunula bwe bati nga nebayogera ki tebakyanyega otandika okukankana n'otya gwe kikonyogo bw'otunuulira erudda luli embeera eyo ng'egenda mu maaso olaba nga bo bagitegedde balina kye bakolawo ekyo abali mu gavumenti embeera eyo gy'ogambye eya hopelessness bagitegedde balina kye bakolawo okugimanaginga oba nedda. Some of it is even very difficult to manage now kuba situati balina resources ezisobola okugimanaginga kati mu period eno esigaddeyo. I don't think they even have the resources to manage it. Ebimu mulina kuteekamu nnyo salamu abantu abamanyi okusaba okusinga anything else. Wakati olaba nakugamba wano nga omuntu alesa allegation ku kya ssente waffe negamba kijja kulya bonna abaali bampuliriza ngolera nakukuba kasajja kutoza bo baalidde no kikojogondoza bamuwadde tuwe batugamba nga tubatuwadde ne ssente but they were just stupid because the fact is I did get the money. Really? Newe ndabagambiranga nabo balowooza amanti oli mu siyo lebino ondoza owolereza bali oli ku group yakoze eki eyalidde nengo baga we killing the country. Tuyakiretanga endowooza nkala gikwata batujje mu trust fenna otunatuka okwagala okukiza nga kiri too late. Eshampuga sakyogera wano atwana mugoba ngakyali rope negati bagenda kugoba mpuuga bataso kweta gundi ebitaano ejja kufuka ekirala kivudde ku mpuuga ogenda okulaba ate kabuleta naye ng'agamba ate nabano babawadde eki sente kigenda mugenda mweyonoona trust eri mu bantu kati abantu batandika okufuuka nga bali leaderless. Abantu bano bonna abali disgruntled baba nga bali leaderless kibeera muwa complicated. Wakiro beera n'abantu ng'otegeera nti bayayi bali wali 10 naye leader waabwe yaani ekikonyogo. They are easy to manage okusinga buli omu yemanaginga okitegeera mukama wange ekyasente ndolaba kitambudde kivudde wano ewafu kigenze kibalya omukomu kituuse ne Nairobi tewali omukyala w'endiba nyimanga ayogera tewali box yaki ya ssente kyatandikira wa muffe saako ekoze ekyeweddeyo. You understand? Basinga obungi bayita basobola kiraba zamwe chess player advantage gyenina chess player alowooza nnyo ate n'ekirala teweerimba kuba omuzannyo ogubeera buli omu ng'agulaba teweerimba nti nina amaanyi nga tolina wakiri olina okulaga oliwo nti nkutta naye gwe mutima gwo olina okutegeera mutufu ndi bubi omusajja nyize muvu gyankubye eno ki y'amaanyi nkoze ntyo gikola kigikawuntalinga naye nga tulaga kutya ku feesi nze okutya kwe nafuna mu opposition yaffe kwali kumu batandika ebintu ng'ebyokusaaga bo balina gundi gye baali bagoba nakigamba wano nti gurupu era yakusaanyawo FDC by then wenakyogerera katonga sakyogera luli naye nga abantu abasinga balowooza nti twogera bwogezi eyimu yabe kusaanyawo ki lwaki most of the leaders balina gundi mukama wano gye bayigiriza General Museveni tayagala bino bya bibiina institution ekibiina kikugira ebintu bingi ogobera constitution y'ekibiina sebe ekulimitinga ebintu bingi nnyo kali waliwo tebisobola kwogera ku mpewo kubanga ntya tebajjaga spokesperson we FDC yayogedde bwati tojja kwagula kikonyogo mangu ku spokesperson we FDC naye nga alinawo obuntu obwange. Therefore my statements must be well calculated
not 100% zenzikiriza mtu inozogera kwanga wozogera you are committing a whole party at President Museveni tayagala bi mu committing ne general Dr. Besigye ndo tayagala bi committing kivula bayagera naga kanve ku headquarter nende katoka then kubanga yategera di party nija kumufuga amateka atajja kola legundi bino yagala kola nga with ease party ja kujja muite mkoleshi Chikonyogo mu mbeera eyo gyoyogeddeko nze gye ndabanga yeeralikiriza ugambye nti abantu abasinga kati bali leaderless abalala bali hopeless bannayuganda tebamanyi kiddako tebakyalina suubi kati eyo embeera olaba nga wetulaga wali bati awo danger eriwo which we may not calculate properly me and my brother olaba ngeri muganda muto wange Bobi Wine gye yajjamu he came in because there was a vacuum yajjanga waliwo muwatu kali waliwo group eyo erinda omuntu yenna aveeyo emuwagire nga tefaayo bavuddewa obaani bino tebikyagikwatako bino ebyagundisa ate ngenda kukola enguudo tekeba mudwaliro biki n'omugaa tujja kuteeka eddaka baka bulijjo golitugulira tulyegulira kati eyo group eyo nkutegedde ekikonyogo ekitegeeza ne campaigns tezijja kubeera issues bwabasuubiza enguudo ki tebagala kumanya tebajja kuwuliriza I don't think they even have time abantu base tebalina time eyo tebakyagirina that is dangerous ati kyekugamba sometimes ogera nolowooza ati oyogedde ninga bawulire nga teyayiza na kintu abe batugamba bulijjo myaka ninga bakyogera dda wama baga yo talina kyatugamba ate bano baleeta eŋŋombo eyo nga bagafuna occupying space nga bakubastadizinga ninga tegoyogera ebyaki ebyamagezi kati eggwanga lituuka ku level abantu bonna aboogera ebyamagezi abantu babalabanga ababonondera ebiseera mukulu kimuli we are in danger we are in serious danger Chikonyogo John mwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC munyo kumacha agangeze principal sindiko baka ku dot musavu note emu mukaga note mwenda note mukaga twongera kukola analysis kubiriwo mu kiseera kino kyennyini nga tukuwa ekifaananyi ekigazi eky'omwaka 2025 2026 yana abeera atya bwe tunabanga tutambulidde wano kogere ngizire wa kimuli then tugende mu baka wa bana byayogeddeko ebikwata kuba n'abasajja beweera aba embassy abaaki nze mbadde mu meeting nyingi nnyo because of my position okusinkana ambassadors and what have you bito bina ndo bagamba bina okutereeza eggwanga and what have you baba balinga balina ku simu zaabwe bawuliriza wali wati topics z'oleeta abo bagireese buli omu n'essimu n'agiteeka wansi abazungu bakutegera position yo ku ebyo bo balina ebyabwe bye babaagala they have never thought about you tebali ku Uganda tukimanyi tebalina kibakwagalako bo balina gundi zaabwe zibakola ki zebaagala okugoba bw'oyingira mu gundi zaabwe bakwatagana naawe batoyingiddeemu bwe balaga nnyo tuyagala nnyo Uganda okusinga bo kye balowooza bwe tebagala kukolagana naawe ekituufu it's a fact of life naye gwe kulaba nanga basiza wansi amasimu bakubuuza kino mukyogerako ki ate n'ekirala ne ivo gundi eno yayingira dda mu ggwanga muno gyotasobola kukkiriza abantu abali ivo balina ssente ez'okuteeka mu bintu bino tebafaayo ba ensi yonna eggwawo eyammwe fali bayanga bali ku experiment so abazungu tokyabeesiga tekikyasoboka kubeesiga I think I have never trusted them ate nange lwaki obeesiga nawe twogere mazima kati bya Amerika bikwatako nebikwatako too deep okusinga ebyawano naye nti waliwo abamu mu byobufuzi kati abaganda tokyasobola kujja gavumenti ya Museveni mu buyinza nga tofunye buyambi okuva mu bazungu oba ensi ez'ebweru. It's also a fact of life. You need that support. You need money to move. Party zeetaaga sente mpitirivu. Yeah, true. Nobody has that money in Uganda. It's so running a party. Okujja bana balina gye bazijja muki mu treasury. Nenda mu treasury bazibwali okujjayo kwa tezijjikayo nayo. You have to create reason to pull out that money. Tiri ayina sente buli ono dependinga ku bantu abo naye ati nabo balina conditions zaabwe teri akuwa sente yabwereere. Tulina okukkiriza bonna Uganda teri muntu munsi akuwa sente yabwereere atalina kyagoba. Kale tweyanza nnyo tweyanzeegete mu kuba simu mbegayiridde abalaba Soul TV program amunye ku macha tokuba simu sindiko baka ku WhatsApp sindiko baka ku SMS tetugenda kwata simu ne bogikuba obogikubira bwereere. Kimuli Davis ebisinde Mathias Mpuga ne banne batandika ekisinde kyabwe ekipya the Democratic Alliance
kyemanyi nti ekisembyeyo waliwo n'ebisinde birala ebisobola okubanga bigenda kubanga bivaayo tetumanyi oba kigenda kweyubula kidde mu kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi naye kye batukakasizaako kyekyokuba nti bagenda kuvuganya ku bifo byonna n'obwa pulezidenti. Robert Ssentamu Kyagulanyi yakakasizza nti naye wakomawo mu 2026 February nga tugenda mu kalulu. Ebyo bisinde eby'enjawulo ng'embeera wakubiteeka ku minzaani tebiina lugendo. By the way, ndi omu ku abo obuvubuka bwange bwe nali nakava ku university eyajja neneetaba mu byobufuzi obuulyawo ebyalimu obulipo obwo mu kugezaako okuzimba ezo entabaalo eziyinga ezeyeekera. N'ekyo bye nayitamu nabiraba obuulyawo mu bugazi obw'okwetegereza obunafu mu nzimba yaabyo tebalina lugendo. Lwaki oga nti balina lugendo? Nzija okujjako Senior Comrade Kikonyogo kyayogeddeko kyenzikanya naye obuulyawo mu bugazi buli obw'okuwewa nti population yonna buli bw'owulira nga nsirifu mulina okupayinga attention. Why? Lwaki abantu basirifu? Ate nga bw'obeera wakwetegereza pattern kkirizo bagaana omukulembeze yenna buli lwalwo ennyumba yinza obuganzi bwe n'obuwagizi bwe bugenda bukendeera. I agree with him. Nti percentage gye twafuna okkiriziganya n'Ekikonyogo nti NRM ne President Museveni obuwagizi bugenze bukendeera. Ettutumu lyaffe lye twalina mu 86 nga twakajja mu buyinza bw'obeera wakwetegereza the election cycles ez'enjawulo zi percentages nga bwe tuze tutambula buli luki olaba nga waliwo okwetema kakalulu akabudde tutwali ku bitundu 58 ku 10 58%. You know Bobby Wine n'afuna 35%. Nsuubira mulenje eyo ekikulaga nti bw'obeera ate gwena wakwetegereza ne mu bugazi bw'oba election commission registered voters ne turn up turn up yali ku 57 I think %. Kuba bw'obeera wakwetegereza then registered voters 16-17 million registered voters. Ngolaba nti turn up eno ekulaga nti bannayuganda bangi oba olyawo abaweddemu essuubi abalabanga nga ne bino bye tugendamu ebyokulonda tebigenda kukola makola. N'olwekyo kati state yonna mu bugazi buli obw'okunoonyereza eba erina okupayinga attention to details. Why that silence? Kyova olaba nti mu bugazi leero bw'embeera wakwetegereza enzimba construction oba olyawo mu metropolitan Kampala government oba olyawo mu bugazi buli obwa state kati awo we yavaayo n'ekibalo ekyokugenda okwetegereza zi ghettos mu kuzisedimentinga zi ghettos mu kuzizimbamu zi units ez'enjawulo zi ghettos okuzitambuliza ku zi monitoring emphasis okumanya activities ki ze bakola activity bwetabaawo command structure yaabwe eri etya balowooza ki batambula batya mu kuzimba empunyiriza ezo oba olyawo ezibatambulamu. Bw'obanga okanyiza n'Ekikonyogo nti obuwagizi bukendedde naye ate tuwulirayo mu NRM abasiiga akazigo abawaana buli lunaku. President Museveni ku mulundi guno ojja kufuna 10 ku 10. Ffe abanoonyereza ebiseera ebisinga buli bwe mutuyita naddala mu zi programs nga zino ate ffe tetujja kuwaana. Nzija kukuwa bugazi bwa bumanyi nti bw'embeera wakwetegereza akalulu ke tugendamu sisuubira nti Senior Comrade Museveni ajja kuweza ebitundu 65 ku 10. Bwe tunaaba tutambudde nnyo suubira percentage eri ejja kusigala ku 58 oba olyawo n'okukkako ku 57 bwe tunaaba nga tugenze nnyo oba olyawo olw'obunafunafu obw'abannaffe bano bendabanga nga buli lukya balemereddwa okuvaayo n'obugazi obwa strategy oba olyawo olw'ebikonokono byaffe bino ebigezaako okutangira ekyo. Suubira ekinene bwe tunaaba tugenze wala kaŋŋambe nga 60% naye ekirungi kyokka bw'embeera wakwetegereza population eyawano. By the way, population eyawano obutafaanako nga population ey'e Kenya. Population eyawano ebuguumirira mangu naye ate neyangu okujjamu fuse. Eyawano otegeezaawa? Ngamba bw'embeera wakwetegereza population eya Uganda ekintu kyonna ekibuukira n'ebuguumirira mangu n'ekyamuukirira mangu n'ejjamu nnyo fuse tewangaalayo nnyo. Mu butawangaalayo nnyo ate ne tujja tufuna omukisa ogw'amawanga obuwangwawanga buno leero bwendaba gwe mu Uganda obungi nti kyangu nnyo okubusemberera oba olyawo mu zi manipulations mu zi infiltrations ez'enjawulo okulemesa entabaalo yonna oba olutabaalo lwonna
lwe bayinza okuvaayo nalwo mu kukkaanya mu kuzimba obujeemu. Tusuubire violence, tusuubire peaceful politics. Violence kubanga njogedde ku bigurupu ebigange eby'abantu ate nga balina akakwate ku byobufuzi. Ebigurupu ebyo nze bwe mbeera wakubyetegereza nkutegeezezza nti olumu state esobola okuvaayo n'esembeza omuzannyo. Mu kusembeza omuzannyo ogwo esobola okugusanya deceptionally. Oba yo esobola okuvaayo ku front mu kuguzanya mu yinza okuba yebazimba yebateekateeka. Leero tosuubira nti bino ebigenda mu maaso tebimanyira tebimonitalinga. Bino ebibondobondo ebijja bizimbibwa. Naye nkutegeezezza nti mu mbala y'ebyobufuzi naddala ffe olumu abateekako gaalubindi zino ezibeera sophisticated ezaali kaida. Ebigurupu bino olumu osobola okubireka n'obistadinga n'obiteeka gwe ku bugazi obwa sort za analysis ez'enjawulo. Olumu mu kubyeyambisa okugezaako okubeerawo ekiziyizibwa naye mu zi counters ezibalemesa obutasukka we balina kukoma. Thank you. You can use them mu bugazi mu zi monitoring chains ez'enjawulo. Government eyinza okuweba command and controls singa bagetinga ku extreme osobola okubeegaana n'oba neutralizinga n'abamu n'obaggalira. Kikonyogo John eddakiika eryemu oyogera ki ku nteekateeka ey'obubinjabinja obubondobondo ate n'ebisinde ebipya olabawo enjawulo kimulaga nti tewali njawulo gye bagenda kukolawo nga ba Mathias Mpuuga honorable. Ate ogatta ebintu bibiri different. Kikole kyoge kola analysis y'omudakiika. Obubinjabinja bubaddewo nga mukulu Mpuuga tannabakujja. Ate tebitandise leero. Nini narimu na yeye yino obubinjabinja obwa boda 2010 Kalangala action plan. Ate yali ku level ndala ya waggulu nnyo nga ina ne mundu nayo. Edono tizira na mundu yet. Boda 2010 ojijukirayo. Bimanyi yatunu mwana ava afano lubaka. Baji dismantle lingira munaku. In second. Kubana alabya akabinja kana kalumbye ekavule. Ati kabona bubinja I can destroy them personally even. At my level. If I wanted, and you give them me 2 days, I can destroy them. I can't. So tetwina kwela likiri. No, si bebiera likiriza. Who can use them to do something? Ate nekirala teri muntu ali very dangerous and serious. Ayagala kwemulisa. Abantu bali mu dangerous. Bebatemulisa. Ebasirifu. Kali abo bagay smegu nage na aluma na kube motoka ya munne. Those are small people. To me, very small people. Yes. Hakati nze wembantu nuli ebitwe biligunde ebiso okujja maaso. Ezo group okay nzitunula ko group kale ya Democratic Alliance. Jogereko kuba muli players beba mu kisawo kichi. Democratic anti bibina kugamba bili. You try to destroy character y'omuntu. Najja kuvaayo. Nga pusi wono jinyigiza nevayo. But who gains out of it? The only person gaining between 100% is General Museveni. Ngawe nabagamba katonga ngerumbe FDC. Omuntu yekayeka ofuna mu General Museveni. Mwete mufuna mu mujja kwevuma mwefule nothing otuke kiseera nga n'abantu bonna bali babagoberera babadde babona nga muliyanga abatali serious. You are killing yourselves. Si buli kintu ky'omanyi nti okyogera. Mpuuga enziro gye bamusiiga egenda kumukuba paka. Nakugamba ekintu ekiri mu sente ndakuza abantu baavu nnyo. Twachogera wano. Oyina awulya bulizi ndi kati Apple wano kumpewo wano. Nti bakuwadde million 10 wano mu studio nezo kuwa wano. Abantu bagenda okuchawa in seconds. Atubamayina bamanya. Bajja kuba millions. Sajja afunye sente fe tulina kye tulya. Kakati tinakugamba wano. Mwami Mpuuga alina gundi eyo oba kituufu oba si kituufu ajja kubona abona nakyo for some time. Ate kakati bogeza akato okwagala okwejjayo ate n'obanga omulamu omunene oguvuddeko kuba omulamu omunene kati twaledi mulamu tukyusa tutya President Museveni. Only ebira byonna biri secondary ne bakube kuli Maradona ali mwagala nyina ga Maradona yabanga ng'agenda okuteeba nga ne wompaka lipo tayimirira kukwata kugulu. Asoka kuba golo nekola ki nenyo nayo kasaba ndi mumpeka robo musajja akoze eki ankubye ne kati ffe osoka no yimiriza no mpira no leko gobe emisindo na akoze eki akubye egundi ne bakubere ne ready no tadda mu kisaawe kati opposition gwe muzanyo gotuliko uli ankubye ndobo na kuyimiriza mpira gonna soke mugobe emisinde be kikonde
negolo nekulema okuta. So mu bufunze bano abalala byonna bye bakola balinga abakolera General Museveni kati. Ate nga tebagendere siga nti bakikola nga bagenderedde abamu. Abamu bakikola nga balowooza kasoke destroying gundi oli anyizizza ne bo mu destroying what do you gain? Kale. Okolera ani naye ogenda okulaba nga gwokolera olumu tomutegedde naye olumu n'osanyuka ffenna bitulemye mwetuka tuli kulevega kati wakiri ffenna bituleme naye nga gundi takoze eki tankulembedde mu maaso problem gye tulina kaakati ennene tulanga mufi twabagamba kati oyala kudestroying ono noono ewaabwe gye bava onookolayo otya okiraba ayinza okuba nga alina ebizibu byono n'ebizibu byo bisinga ekinene ekiri bigger picture gye tugendamu bigger picture tubakyagitunulira yetunulira kake kyova olaba polisi agenda kwavuwaza abantu abamaliemu ddala eno polisi omwaka guno gugenda okusuula abantu bangi nnyo nnyo badde olabanga ab'amaanyi abali mu politics baggweremu ddala complete kasolowooza ku kyo wekka probability to succeed ebeera ntono nnyo. Kale Soul TV program amunye ku macha obubaka wabatuliriza kati bwe tuliko mu dakiika zino then tukomewo tulabike nga abakulu mu studios tubawa omukisa okubanga bogera ekigambo ekisembayo ku nteekateeka eno. Mwebale kuweereza ggwanga ebyobufuzi ebijja mu maaso Mukama Katonda yekka yamanyi ekiribeerawo abantu bawedde nnyo essuubi eri bannabyabufuzi abaliwo n'abaagala okujja. Nze Kasujja ekiwuluguma kira si message yindi gye mwogeddeko nti abantu baweddemu essuubi ne bw'ojja ng'oli munnabyabufuzi ng'olimu ensa tebagenda kuwuliriza kyo kikati kyekiriwo. Tugenda mu maaso agambye atya Ndabira Mwami Kikonyogo nze ndaba nga abapromoters b'ebivulu bakoze kinene okusuula music industry abantu bakuba abayimbi obucupa naye tebanyega Alien yebale okugezaako okwerwanako ne bane nze Bujjaasi Hussein Enansana message sigitegedde bulungi naye kale yakituteeri mu bivulu ne ba promoters nti nabo naye ate abayimbi tokyasobola bagoba mu kisawe ky'ebyobufuzi olwaleero simanyi oba ekyo nakyo mukiraba naye ate yes tokyasobola owesanga nga bali mu campaign zenyine ez'ebyobufuzi tokyasobola kubagoba kituufu naye gye bakoma okubijjamu ennyo basaanyaawo emiramwa oba oliawo ekisaawe kiri ekya industry ya music kwetodde kubanga eno tetujja kubakkiriza newankubadde tubaagala nnyo okutambuza omuzannyo gwabwe oba oliawo gwe mu bugazi obw'okuzimbira kino ku kiri kubanga kino kkiriza obagaana singa tukiwa enkizo bangi bendaba abaze mu kamera zino ez'ebyobufuzi kiba kitta kiri mu bugazi ffe kituyambako oba oliawo okunafuya enzimba eri bonga gwe ba pull force ey'abavubuka. Webale kuweereza Mwami Apollo omwaka guno eno Gomba twaguyise yiriba elections kubanga abeesimbyewo beeyongera okumera naye ekyewuunyisa incumbents balirwedde okwogera ebintu president byakoze nga bategeeza abalonzi nti be babikoze kubanga bamanyi nti abalonzi baabwe tebali informed. Nze Emanduso ya MK Chief Mobilizer Piero Gomba District. Tuyanze nnyo tuyanzeege abaana be Gomba mwebale kuwuliriza n'okulaba. Morning Mr. Polo nze Semakula nze kyenteesa abazungu bawagira ebibiina bibiri ekifuzi n'ekivuganya atakkiriza interests zaabwe gwe agenda nabo kyova olaba Bobby kubasiyazi awagiri kale njirese message yandibanga tetuyina facts ku nsonga eyo naye ndowooza message evudde obulungi agamba nti yalo mundowooza ye nti abazungu bawagira njuyi zombi bawagira ali mboyenza n'atali mboyenza abagenda n'ensosi zaabwe naye gwe bagenda naye kale yendowooza yo nja kuba nno nzirayo ku SMS ndabe SMS agamba nti NRM tebakola bulungi naye tewali bagivuganya kati ekyo kigifuula ey'amaanyi igajja miiru na suuti emukono omuwulidde oyo that's very dangerous for NRM. It's better otegere enemy wo omuplanningira accordingly okusinga obutamumanya at all. Kyabadde ategeeza mpulidde ng'agamba nti NRM tekoze bulungi naye n'abagivuganya nabo balinga abataliiwo. Anti problem ya Uganda eriemu ngono wagambye mu Uganda tukyamuukirira ssebo obulayo emyezi ebiri
kimuli ono n'avaayo n'abaga nti kati baneze ngenda okubanyenyeza President Museveni abantu ne baga nti mubakikonyogo mwenna musoke mudde wabbali ankubulyo true story mu kalulu kano akawedde ekitundu kya Western kyonna kyonna kyali kiwagira FDC abasinga obungi ne batuka ku last minute baga na FDC eno tesobola kuwangula ndoza katuwe Bobi Wine ki akalulu ne bakkiriziganya naye tewali wabulayo wiki ndozanga bbiri baga naye tuwa omuganda ono akalulu wakiti ne bakatuusa ne bakaza kwena you can't believe it kwena remate story bokola kati fakola ki analysis ey'omunda bonna bali bagenda kuwa FDC akalulu nini baga nti FDC ezo butafuna batwaleta candidate very late ezo butafuna time kola ki overtaking Bobi Wine Bobi yasinga ko kumanyi kutwa tuwa akalulu wali wale wiki ngezi ngendo kinonyeze mu north baga naye tuwa omuganda ono akalulu ne bakyusa kitegeeza kyekyo kikonyogo mu dakiika etawera ono kyakugambye abantu bano bamanyi okukyamuukirira nabo ku nsonga endala zonna first of all mu kalulu baagalamu abantu babiri n'embeera 20 public yerondamuoba ne mu America tulabanga era baba babiri ate wane kyaffe kirina watulonda one of the two akati batuka ku babiri bano ne batandika okutunuulira batuka ku last bit batandika okukana eddala ono tumuwe yani ne bakyusa ate okakyusa tebejjusa nakwejjusa twakoze ensobi nikiba kiwedde kale mwebale okutuweereza amanya gange nze bya Mungu Amos okuva Entungamo nze ndowooza nti NRM obuwagizi ebulina naye ekizibu kiva ku mubagabi bakeeki mwebale nnyo okutuweereza mu kulike n'omwaka kale ndowooza owulidde nti NRM obuwagizi ndibange ebulina naye engabana ya keeki yenzibu. Hello Sebo, thanks for the work. Sebo, greetings to Mr. Chikonyogo era Sebo, long live. It's me Munira simanyi jasinzidde naye akwagadde nnyo Sebo. This is the diaspora writer. Soul TV Mwami Chikonyogo. Okay. Soul TV Mwami Chikonyogo webale kuweereza naye nze ndaba ba promoter bandije ebyobufuzi mu kuyimba nze engineer Musiramu ensangi kale tuyanzeege eruddeeyo tugenda nokunzika mu dakiika zino ezisigaddeyo munansonyiwa message zisinga zebaza bwebaza programu n'obuweereza mbawadde dakiika buli omu 2 Chikonyogo John. Olaba nga waliwo ekigenda okukyuka tusobola okutereeza ku ebyo byoyogeddeko ebyedaliikiriza kinaasinzia ffe ebiina kye tugenda okukola mwezi guno guno mwezi gugenda butamininga ebintu guno gwa January buweesetinga obulungi n'olaga nti kati nze ndi more focused ku mulamu omunene chances are high nzo ofuna support n'okuyitirirako n'obungi mukyalina obudde obwo tubulina politics one day is a lot it's a lot my friend, it's not a joke. Things are going to change dramatically naye ate abayimbi kyembambaamu amagezi mulema ate kugenda nnyo ku extreme zino bamwena mufiirwa wakati abantu abadde mu kivulu ekimalako omwaka nekisemu naawulira nti gundi agenda okuyimba nga tilulya mukuba ekikonde tajja kudda kati abantu bajja beetamisa ebivulu batukena okuteeka ebivulu ate kyali agenda ate bonna baavuwale babe nga tebakyalina space kati bajja kweyonoonera ekintu kyabwe naye nga kyatandikadde ekyokuba oli akyogeddeko ekyokuba abayimbi obucupa abantu ne bavaayo nga obucupa tebutta muntu naye nti bavudde mubucupa kati sebo n'okimanyi nti Chikonyogo ebyo byonna biva ku byobufuzi bibadde nga biva ne mu Europe babukasuka naye bano basusse bavudde batandika kugenda ku physical ne batandika kugenda nga twaba buli bakamiliyoni bayombanga ne bagundi ba Baby Cool ne ba Bobi Wine naye nga bayombera mu music bakayana bukayibire birite gundi yawe gundi ngo tonsinga naye sikusinga buli muntu ayimbe nnyo naye kati batugenze physical ali bakaza okulutinga gangs gangs ezo tiri azinako control gwanga nga Haiti it is going down because of gangs libadde wansi ndimu FDC because of gangs FDC twagiforminga ku side zombi eri intellectual n'ekifuba babiganye nga tuyisawo ekifuba that's the fact of life era mu FDC yakayana nti gundi yampisizamu oluyi egari that's normal naye kakati I have experience in that onaye waliwo ekituuka n'abaana bwe ne baga anaffe temutufuga ne bakubula akabeeringa n'okubula akabeeringa ssebo bw'otatuwa kino naffe tugenda kukola ozimba gange eyo bamaliriza oyinza okutuuka nga tokyasobola twalina gange zaffe twabeera nazo oluli ezo nga ziri gundi focus temugatugeriza isonga gye bagenda naye bano abajja abeefuga bokka abatalina command y'amaanyi
Kimuli Davis waliwo essuubi nti embeera eneekyuka embeera eneetereera bannaffe kye baabala oba oliawo mu kukanya okwali okugaziza okwaleeta Bobi Wine mu kisaawe kino oba oliawo obuvumo bwe baali babasuubira mu ttiimu eyo mu ku offeringa leadership oba oliawo mu kuteekawo obujeemu mu activism ez'enjawulo wenyogerera kati bwembeera wakusuula enkesi mu zifiraazi ez'enjawulo bali disappointed mu bugazi obwo oba oliawo omuzannyo bwe baaguleeta mu kugutuuza oba oliawo mu bugazi obw'enjesa ey'empiki wano munda mu ggwanga baasanga ebiziyiza bingi bwembeera wakwetegereza leero olutabaalo lwonna. In fact Dr. Besigye amaanyi gonna ge yateekamu ne bano bakikonyogo mu kuconstructinga opposition mu ggwanga lino mu kuconstructinga emisingi n'emirandira gyonna egya opposition mu ggwanga lino onaagisse opposition yagisanyizaawo Bobi Wine. Yes, opposition yagisse bwembeera wakwetegereza leero mu bugazi obwa organized politics bwembeera wakwetegereza lwaki kisa ku Bobi Wine? Nanti kati gwekisinde kyabwe kye baali basuubiramu mu bugazi kati myaka 5 mbuulira myaka 5 okuva wetwava mu kalulu akadde katuweddeko ekigambo olabyewoko embeera yonna oba oliawo gyolaba nti ebadde tuteeka yonnogo ku bunkenke mu kuteekawo bannange eddakiika tewera tusiibula abatulaba ekigambo kimu ebigambo bino tetubyogera nti fe abasinga okuba abamanyi wabula mutuyita oba oliawo okubeerako naffe kyetugatta ku nkubaganya ey'ebirowoozo enengaze mbaagaliza birungi ku lugendo lwemuliko olw'okukuza abaana mu nsi eno ebigambo bye twogedde mu dde eyo mwongere okubiwa obugazi obwo obw'okubyefumitiriza. Kikonyogo ekigambo ekisembayo nja kusembayo kiri kimu. Some of us tubadde n'omukisa ebintu bino tubiyiseemu practical tulina experience. You can even ask me anything nenkubula ekinabeera mu myaka 2 egijja kubanga tubiyiseemu practically in the hard way. Bana batabiyiseemu practically kyova olaba bapapa n'agenda ku kino mutegeeza myezi 6 ojja kutomera wano nga tasobola kitegeera nti agenda kutomera. Akati ffe tusaba ku ssaawa eno we need our country more than anything. We don't like President Museveni, but we need our country more. Ekyo kyenkwagalako. Good. Rationality. Atulaba ku Salt TV ko gy'okusigala Kikonyogo John mwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democracy FDC yabadde naffe ate ne Kimuli Davis munoonyereza ku ludda lwa NRM naye yabadde naffe. Twebaza nnyo messages, twebaza nnyo ababaddeko. Tugenda mu sports updates bakubuulire Manchester United kati eteredde ng'emaze okudrawinga ne Liverpool ogunaddako eneegwangula oba nedda. Beerako amanya gange ze Prince Apollo mugende tukole mubeere bulungi tukume emirembe mweraba.